Yes, hello. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo mwenna gy'osinzira okuba nga owuliriza buli kansonda kansi abali mu diaspora nammwe mbatumiddeko nnyo. Kakati nno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti egenda mu maaso n'okumuwenja obuseenene. Oluvannyuma lw'okuta akatambi ng'abalaga ayiseemu mu rabadaba style. Kaakati nno gavumenti neteekawo akapya kubadde tonnategeera. IGP Byakagaba ataddewo miitingi asobole okusisinkana ambasada w'eggwanga erya US olunaku olwaleero. Eyo miitingi ekoleddwa olunaku olwaleero. Ngenda kuba nkubuulira ebigendererwa bya miitingi eno ebigibaddemu. Oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakalangirira nti afulumya eggwanga, era mu ngeri gye yafulumyemu yabennyamizza nnyo era yabatiisizza. Kaakati kibavudde bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo embeera, nga bateekawo engeri y'okususpectinga abamu ku be basuubira abayinza okubeera nga bebabadde mu omusaale mu kubula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati olunaku olwaleero gavumenti eteeseteese meeting wakati wa ambasada William Pope w'eggwanga erya US saako ne IGP Inspector General of Police Abbas Byakagaba. Ngolowooza meeting eno ebadde ku ki? Lwaki omulundi ogusookedde ddala tekiri reya? Kubanga IGP Inspector General of Police okugenda mu maaso n'okwenyigiramu n'abiteekamu engatto asisinkane ambasada w'eggwanga erya US, kitegeeza ensonga eba erinnya enkandaggo. Olowooza nsonga ki eyinza okuba nga yasindiikiriza Abbas Byakagaba okugenda mu maaso n'okuba nga basisinkana ambasada w'eggwanga erya US? Jjukira okuzzaako emabega katono. Kino kikuzzaayo eri ku Muhoozi Kainerugaba ku statement ze yakolanga nti baani ababeera mu busenge nga baziteekateeka. Tujjukira bulungi nnyo nga mu biseera by'akalulu oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula, twalabanga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba avaayo ku mukutu gwe ogwa social media nga apostinga, era bino bye yapostinga bye byamuzaalirako kalumanywera ng'agamba nti bamaze okwekenneenya era bakizudde nti embassy y'eggwanga erya US egenda maaso n'okuyambako Robert Kyagulanyi Ssentamu, era be bali emabega w'okutoloka kwe bamukwese. Era teyakoma okwo n'agamba nti agenda maaso n'okusazaamu enkolagana yaabwe, diplomatic ties, security ties zonna zibalina n'eggwanga erya US. Ebyo byali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, newankubadde oluvannyuma yamala n'abisangulayo ku mukutu ogwa Twitter, yamala n'abijjayo. Naye kino kikulaga ki? Kati kikulaga lwaki Abbas Byakagaba oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutta akatambi nti afulumya eggwanga, bagenze maaso ne balumbagana embase ya Amerika, era ne baagala beetaaga okutuula, beetaaga okwogera mu bunnambiro ku kigenda mu maaso. Olowooza ensonga eno oyinza gisuspectingako ki? Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza. Nga bwe tumanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiseemu dda. Eno nga poliisi egenda maaso n'okukola road block, security aba military police ng'egenda maaso n'okukola road blocks, checkpoints okubanga bamuwenja buseenene, ate eri yabadde yayiseemu dda nga tebalina bye bamufunira. Njagala nkulage katambi kano, yabadde yayiseemu dda nga tewali wa kumufunira.
eyo si AI. Manyi bannamawulire kakati okwe bayita okweryawo mu rabadabo style. Kigambibwa nti ewa munywanyi we enfanfe ewa Paul Kagame, munywanyi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakozesezza okwekiziitinga, era yagenze mu exile kirwanise nno yagenze mu buwaŋŋanguse, era yalese obubaka nga tannagenda gye bujjako bwengenda okuba nga nkulekerawo olabe ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yayabulidde yalekulidde eggwanga Uganda, naye n'asuubiza nti ajja kuma mu kaseera akatuufu. Kati ebigambo ebyo byadde tebiyinza kuleka gavumenti kye kimu, era baatudde wansi ne bagana yaani ayinza okubeera emabega wa kino, ate nga bayinza okususpectinga Paul Kagame olw'ensonga nti kati ye ali ku yegoyego, abasajja bamufunzizza kye bamugaa kyonna kyonna akkiriza, basobola omukozesa kati kyonna kyonna kye baagala. Jjukira basanctioninze amajjeege, basanctioninze abasajja be, eggwanga lyonna bayitaddeko sanctions. Kati kimuleetera okuba ali nga talina bwekyukiro, talina we yeekyusiza. Twogera ku ani? Tuli ku Paul Kagame. Kimuleetera okuba nga talina we yeekyusiza musajja wattu, nga kyonna kyonna kye bayinza okwagala omugamba oba oliawo aba alina kuba era nga akkiriza bukkiriza agende nakyo mu maaso. Kati tekikwewuunyisa lwaki Paul Kagame agenze mu maaso n'okubeera nga tabimanyiiko mayitire, naye waagamba eby'okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lye erya Rwanda okukozesa airport, nga bamulindidde ku airport y'eggwanga Uganda Airlines nga wogimanyi batera gikaninkirizaawo abaana badde bakyasibako yingini, era nga tebasuubirayo, era beewuunyiza nnyo bagambye ateeka kubanga yayiseewa, kubanga wano Uganda Airlines tubadde tukyagikanikanga bulijjo, tubadde tetulina ssuubi lya kubuusa nnyonyi. Yayiseewa nga bakyamulindidde eri, ye yayise wa Paul Kagame, munywanyi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabura. Kakati kino kirese gavumenti nga kigibobbi omutwe era nga batakula. Ffe twandibadde tulowooza nti nno bandibadde seefu nnyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye, naye ate gavumenti ekulaga nti bennyamivu nnyo, banyiikaavu era beeraliikirivu nnyo okubanga yafulumye than okubanga akyalimu, kubanga buli munnansi yandigambye nti oba abadde asinga bakosa nga akyali mu Uganda, naye kati yafulumye. Gavumenti yandibadde esambira amabega nga jjanzi nga bali mu kucacyanga, naye kaakati beeraliikirivu nnyo era bawotofu bya nsusso, era tekyabamalidde ne bagenda maaso n'okukoowola ambasada w'eggwanga erya US bafunemu ka meeting babitebye, era registrar omunene mu banene IGP Inspector General of Police basobole okuba nga bawaya ku nsonga eno, ddala kijja kitya, Bobi Wine yayisa atya ku booda, yatwekweseeka atya. Jjukira kigambibwa nti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni etaddemu obutitimbe n'obutitimbe billions mu money mu operations zebadde egenda maaso n'okulanga babwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ng'era tebamukubako kya mulubaale. Kakati bano kibateekawa, kiba kibalabisa, kirabisa obunafu bwabwe. Kakati n'olw'ensonga eyo, olw'okubanga obutitimbe bw'ensimbi bungi bwe bataddemu, kibadde kibalabisa ne bakoowola bafune meeting, tebanga Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo eyamukutte ku mukono, tebasobola kubanga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kubanga azanyira ku gavumenti nnamba, talina wadde 10, bo bataddemu omutitimbe n'obutitimbe, obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi okusobola okulaba nga pulojekiti eno bagimaliriza. Kigambibwa mbu gavumenti ebadde n'olukwe olw'okugyawo obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, singa tebamugyawo tebali seefu, era nga y'ensonga yokka golowooza kisoboka era kiyinzika. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde agenda yabagambye agenzeeko mu exile, naye nga waakwasaganya ensonga z'enkyukakyuka agenda sigala akyaziriko, wazira n'abasuubiza okuddira mu kadde akatuufu. Jjukira nti nno abakulembeze abasinga abafuze eggwanga Uganda okufuna obuwanguzi mu ggwanga Uganda, abasinga badde basooka mu exile ne bakomawo ate ne bafuna obuwanguzi, bakomawo na nkola mpya. Ndowooza olabye waki gavumenti erina okweraliikirira ennyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abafuluseeko than nga bamuyina mu ngalo zaabwe. Wabeera mu Uganda tekibeeraliikiriza nnyo, naye kasita afulumamu waati obweraliikirivu bwabwe we buli. Kakati Inspector General of Police ekintu ekitali rare
tatera okuvaayo n'asituka agenda asisinkana omunene munne bawaye ku nsonga eno, era kigambibwa mbu baadde bagenze kuwaya ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayinza atyo bazannya akabadi kano ye kayita Rabadaba style, n'atuuka obbeekwekako n'abatolokako, wuuyo n'atuuka okulinnya ennyonyi ate n'alinnyira wa munywanyi we nfanfe e Rwanda ku Kigali International Airport Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayise ewatali wadde kabuuza. Kakati abasinga batandise oddutebya Robert Kyagulanyi Ssentamu alina abanene bakolagana nabo mu gavumenti, munene kyali mu gavumenti era ng'aweereza gavumenti nga takolagana na Paul Kagame nga si banywanyi. Munene ki yolooza Paul Kagame yamuyiseeko atya? Kuba nagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu kulwanyisa gavumenti emu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, alwanyisa gavumenti kyenkana ssatu, East Africa yonna agirwanyisa. Kati bangi abamulwanyisa ng'agezaako okugyawo eno enkola eya dictatorship mu East Africa. Badictator bonna kyabakutte era bafundiziddwa. Oba okategeera akantu ako. Nagambye Dolly ku Yugi Update TV kosinzido banga otuwuliriza ng'atannatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati olunaku olwaleero Inspector General of Police ne US Ambassador William Pope gwe tumanyi obulungi ennyo bagenze maaso n'okutuuza conference ono baamukoowodde oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okweryawo mu Rabadaba style neeryawo bweriya, era bagenze obitegeera nga yatuuse dda, tetumanyi gy'ali naye yatuuse dda, ekyo kye tumanyi. Inspector General of Police IGP Abbas Byabakama saako ne United States Ambassador of Uganda to Uganda William Pope bategese address joint press conference okusobola okulaba olunaku olwaleero olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 16 omwaka 2026 basobole okuba nga battanya ku nsonga ezimu ku Uganda Media Center UMC mu Kampala ku ssaawa zibadde 4 ez'okumakya olukuŋŋaano luno we lubeereddewo. Lwaki IGP nkugambye ayinza okuba nga ayagala okusisinkana ambasada w'eggwanga erya US? Kitegeeza ensonga ziba birungi si birungi. Ate ng'oluvannyuma nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yaakeeryawo nakigambye dda, kino tetulina kibuusa maaso. Eno ensonga eri more than serious era eteeka gavumenti ku bunkenke. Gavumenti esulwa kutebuukye, ekyo saanidde okitegeere. Oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubulawo mu ngeri etaategeerekese. Kaakati ensonga nga bwe tuziraba kiraga nti nno William Pope olunaku olwaleero saako ne IGP Inspector General of Police basinkanye batanye ensonga ng'ebaamugambye, naye nga ebibadde bisuubirwa okuba nga biteeseganyiddwa oba n'ebyebadde bisuubirwa okuba nga bano basinkanye ensonga abamu bazinyenyereza omutwe nga bagamba ye abasajja ddala olunwe baluseemuze mu Amerika nti yegenze maaso n'okukusa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ekyo bagenze maaso n'okuba nga bakyebuuza. Kati nno ku brief egenze maaso n'okuleeta bannayuganda okwebuuza nti Uganda's top police chief saako ne ambassador owa America lwaki bagenda mu maaso n'okubeera nga basisinkana? Lwaki basisinkana ku ki? Tukigambe tuyite nti it is a political issue, diplomatic saako. Bannayuganda bagenze tebakitegedde era ne kaakati bakyebuuza. Era kiri notable nti okulangirirwa okw'ekibiina kya National Unity Platform eri omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine abadde munnayuganda nfanfe era nga yateekawo style gye bayita Rabadaba style, n'agamba nti kati agenze mu Rabadaba style oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'ali mu kwekweka
n'avaayo n'alangirira agenda mu maaso n'okubeera nga akola mobilization, kino nga kyayise struggle, ng'ateekawo mu maaso okukola operations mu diaspora, agambye ngenda mu maaso bino byonna mbikole. Kakati kye bakoze bino olubirabye bagambye tebagenda kubandaaza, ne bayitirawo ambassador saako ne convoy ye yonna basobole okuba nga babitebya. Jjukira bino ensonga eno bwe bagikwata obubi okuyita ambassador w'eggwanga eddala kiba kintu kiralamuko, kyandibaleetera obba kuba sanctions ez'amaanyi. nga wewalaba Muhoozi bamuteekako sanctions oluvannyuma lw'okukola post ku Twitter ng'egenda maaso n'okuwooninga ambasa ya US oba gavumenti ya US yagamba kino kyongera okubeera nga kinyoomoola security yaabwe, era ne bagamba kuno okwewuusa kwa kika kya waggulu, ffe tetugenda kusonyiwa era request yo tugenda girejectinga, n'oluvannyuma twalaba ebyaddirira kutandika kuba sanctions. Kale embeera weetyo gye tubadde tugenda maaso n'okutambuliramu. Kakati tesimanyi IGP yeesize eki okukoowoola ambasada w'eggwanga erya US William Pope, era bagenda teesa ku nsonga ki? Lwaki era bamusinkana mu kana akaseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze eki? Abuzeewo. Juzi we twababuuza checkpoints, police military police checkpoints ezigenda mu maaso mu Uganda okwetolera amakubo gonna agayingira ekibuga n'agafulumya ekibuga gaaki? Poliisi yavaayo n'etugamba ng'eyita mu magezi ng'egamba nti eno operation ya bulijjo era ze zimu ze tuba tugenda maaso n'okukola, wabula twagala tukakase nti nno amateeka g'ekkubo amateeka agafuga ekkubo gagenda maaso n'okugobererwa, traffic laws zisobole okuba nga ziteekebwa mu nkola. Naye tewali kyamaanyi era ebyo ebiyitingana mbu tubadde tuwenya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo bya bulimba, ebyo byatusibako matugambuzi kutuliisa ngu ffe tulina ebintu ebirala bye tuli mu kukwasaganya, twagala kwenshuwalinga traffic laws nti ziteekebwa mu nkola, saako n'okukwata ezo ennamba ezitali registered oba ezirina number plate without registration n'ezo ennyini ezitanaba ku registeringa. Poliisi oba amagye we gaavaayo ne gannyonnyola ku nsonga y'okudeployinga checkpoints ku makubo gonna agayingira ekibuga Kampala. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzidde obba ng'otuwuliriza. Kakati oluvannyuma lwa Kyagulanyi ng'amaze okweryawo mu bwangu, social media okuli naddala bannabyabufuzi ba commenters saako n'abantu abamu mu Western Diplomatic Actors naddala bali mu United States kigambibwa nti bano bayinza okuba nga bazannya omulimu ogw'amaanyi okufacilitatinga passage eno okuva mu ggwanga. Passage ki gye boogerako nti bano abagenda maaso n'okwogera ku byobufuzi, ba political analyst, ba commenters abali mu diaspora saako n'eggwanga erya US byandibanga byagenze mu maaso n'okufacilitatinga ku nsonga eno eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga afuluma eggwanga mu ngeri zonna ezisoboka. Bagamba kino tasobola kikolako bw'omu, tekisoboka. Ateeka okuba alina omuntu gw'akozesa, ateeka okuba alina abantu be yatuukiridde ne bagenda mu maaso n'okukola batya n'okuteekawo embeera eno okusobola okulaba nga babuzawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ekibeera liikiriza temanyi ngeri ki gyagenda kukomawo. Ye waba akomyewo addira ku ki kyakomawo nakyo, sitayiro ki gyakomyawo. Kati ebyo byonna ensonga ng'ezo zonna zibeera liikiriza. Bagamba omuyayi abadde alisiba ku bifene yasobodde atya okuba nga ayitawo. Jjukira nti gavumenti kati eteeka okuba nga ne paasipooti ye yagiteekako Dakar Red Cross, takkirizibwa kuyita ku kisaawe, naye akisesinga atya ennyonyi n'ayitawo. Kino nno kikyalumya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa omutwe olw'ensonga ne bannayuganda bennyininyini n'abali mu nkyukakyuka bali mu struggle nabo bennyininyini bakinoonya bakyebuuza kikyabatabudde, waliwo ebitagattira era olugambo lwatandise dda okuyitingana nti just
ako kubafumba. Robert Kyagulanyi Ssentamu abuzaabuza akyali mu ggwanga tannavaayo. Oyo AI era byatandise dda, naffe tulinze era tutunudde tulinda ekijja kyonna kyonna ku meeza. Newankubadde bano bombiriri bamaze dda okonfamingibwa officially, owali ambassador w'eggwanga erya US saako ne IGP bamaze dda okuba nga bakiteeka mu nkola nti olunaku olwaleero bafunye eki meeting ne ambassador. Era kigambibwa ba political analysis bagamba press conference eno egenda kubanga eteekawo potential n'okwadressinga ku nsonga eza security concern, diplomatic cooperations oba n'okclarifyinga speculations ezigenda mu maaso n'okubanga zoogerwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yatravalinzeemu munnange, naye ensonga y'amaanyi okuva mu ggwanga erya Uganda n'adda muri e Rwanda n'asala ku booda. Kati bagamba nti political environment ku booda bali unsecure era nga tebamanyi ani ateekawo embeera eno eggwanga nga Uganda okubeera nga liri unsecure. Kati kye bakoze kwe kutuuza olukuŋŋaano munnange babyogeremu ne embassy eno nti mwajja mwasayininga bintu birala, temuyingira sovereignty yaffe, temuyingira byabufuzi byaffe, mumanyi we mukoma, omumpi wakoma wakwata. Abasajja ne bagamba nti tetulina kye twakoze, nga ne bagamba banne njagala mukimanye nti teri ndege ziyogaanira mu mazzi. Abasajja bakanyiza kwegaana, bo tebannakiteekamu wadde omukono okubanga bafutolosa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga luli basigadde ku kigambo kyabwe nti tebabimanyiddeeko mayitire wadde n'omulundi n'ogumu. Kati eno engeri y'okubanga ambassador ne IGP appearance eno mu ggwanga eya IGP saako ne foreign ambassador ebadde ali unusual, kiri highly unusual, tekirabika era tekitera kubaawo. Wabula kisuggestinga kiraga nti bano balina ebyensonga mu nkwatagana ya security saako ne diplomatic interest mu ggwanga Uganda, era nga kikulaga nti Uganda bandibanga batandise okwekengera embassy eno ey'omu America okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuzeewo mu kaseera kano nga bakava okusanctioninga eggwanga erya Rwanda n'amagye ge. Bagamba Rwanda yadde talina kyayinza kukola munnange, Paul Kagame yadde talina kyayinza kukola. Omusajja bakamusanctioningira amagye ge gonna gonna, abaana bonna abataddeko envumbo, kati ndowooza okiraba ate talina waawonera. Kati embeera eyo balaba nga tebasobola muteeka mu kino, ensonga balina ozitunuuliza Omumerika ono yayinza okuba yakirinamu ennyo omukono. Naye era nga tetumanyi nti nno oba meeting eno briefly ddala ebadde ekwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba ddala ebadde ekwatagana ku diplomatic relationship, cooperation, political stabilities mu ggwanga, regional and governance concerns, ekyo tubadde tetumanyi. Wabula ffenna tumanya bumanyi nti nno oba oli awo oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ofuluma balina okwekwata ku bisubi basobole okulaba nga babaako kye bataakiriza oba oli awo, kubanga tebamanyi musajja kyagenda kukola mu ggwanga eyo gy'addukidde. Nagambye oli ku Yugi Update TV, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannagenda, bye bino ebigambo ebimu ku bye yaleka. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have
concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid, and in